oyina project kyennaku omwana eri eki ekwata kuki omuntu asubire kimu omwana mukwano buli omu is always good to appreciate kirungi nnyo buli omu oku appreciatinga munne niwaba mukwano gwo naye nga most especially kabaagalana njagala nnyo okuyimba ku mukwano kubanga twatondebwa okwagalana whether buno friendly love oba natural love kajidde mu style ki kajidde mu style era style z'omukwano nga bwozimanyi obusendekereko engeri ogubaalamu nze nnyo okulumba nga asobola okuzinazina naye tuyuni ono omwana gyakubye mu lwimbi toni eno ebadde ya mulembe olwimbo lwalo gundi eva ku ki kikiwava ku kyodduwandi nze ntera nnyo okusaba abakozi ndimukkiriza nzikiriza mu Katonda nzikiriza mu Katonda sikkiriza nnyo mu godi naye nzikiriza mu Katonda kubanga kwesinga okutegeera Katonda mutegeera nnyo mu Luganda mu lulimi lwange lwemmanyi simutegeera nnyo mu lulimi lw'abalala olulatini luno tolugenda kubanga omulatini amusaba mu lulatini ate lwaki nange musaba mu lulatini nze musaba mu Luganda kubanga lwentegeera so lwentegeera okusinga ntegeera n'endala naye lwentegeera okusinga kwegamba mbeera mpuliranga ndi so attached to God to Katonda so ku Katonda oyo gwe waluwandika nga kikujjidde mu mutima baaluwandika ne balowooza eddoboozi olinaatuulamu no ebiseera ebisinga nze mpandika ennyimba ate nempandika oluusi nemba nkoze nabo so nasaba Katonda nemugamba njagala nfuneyo ompeeyo oluyimba nga lusobola okuyimbibwa okufa okufiirwa lusobola okuyimbibwa mu kyaki lusobola okuyimbibwa mu muzikiti nga kwegamba lusobola okubeera buli wamu mu biseera eby'ennaku ne mu biseera eby'essanyu. I didn't know it was that. Kyali wange gwe nayimba naye oluyimba yaŋŋamba gwe okimanyi oyimbe oluyimba lwa gospel osibidde mu gospel nze nayimba nenkuba freestyle nagenda mu studio nga that time studio oyinza okusuubira okusanga mu Mickie naye nze sizala wa kintu kubanga tomanya awe kiva nange gye nava tewali yali asuubira nti naavaayo. Enkolagana ya Mickie ne Pastor Bujingo eri etya? Pastor Bujingo nagendayo tetuli ba mukwano. Nze nagendayo nga nagendayo nga ngenze kutaluyimba kubanga bwe oluyimba nga lwa Katonda kirungi nnyo okutera mu kyaki. Levikson yalinayo performance nemugamba by the way video y'oluyimba olugitaliyo olaba otya ko ye munange bampise nti bakuyise wa nemugambe wa Pastor Bujingo nemugamba by the way nti nze nagenda kuyimbira bantu sagenda kuyimbira muntu kinoomu nti nga Pastor Bujingo nagenda kuyimbira abantu ba Katonda abantu abo beetaaga essuubi kubanga maybe ayinzayo okuba talyetaaga nnyo ng'abantu abo so enkolagana yange yantwala ku kyaki eyo yali between me and Levikson and our song. Singa Bujingo Pastor alaba engeri gye waperformingamu nga kyali kirungi eri endigazi oba abagoberezi ba mu kyaki ye n'agamba ku guno omwaka katulange Mickie ajja okuperforminga kizibu mu kati reason being obeera ng'oli muganda wange nze manyi njagala nnyo okwogera amazima ne ganfuula ow'eddembe obeera ng'oli muganda wange oba ng'olina kyokola kyenzikiririzaamu oli n'akivoola ate sobola kudda ku sayidi oli onfunye era mbeera nja kudda ku sayidi one eya muganda wange oba ey'amazima anti tuli wakati muganda bwe talina kikulu nti akuyise ono akuyise buyisi okyogerako otya kati sisobola gendayo tosobola gendayo kati sisobola gendayo nebwakuwa sente nga waliwo ekikyuse sente si byonna kubanga tosobola okufuna sente za mu nsi muno n'ozimalayo naye yennyini akyagala sente tosobola kuzifunayo so ate sente tesobola kuntunza mwoyo gwange eri oba ogenze kusabira anti tokitegedde ekiyinza obutantwalayo si kugamba nti sisobola genda bayibula kubanga ne bwe nali nyendayo saayina gwe nali neebuuzizaako naye nentunula nga majority ku bantu abanfudde kikyemba
tekyabasanyusa nange nentuulamu ng'omuntu neŋŋamba nti lwaki tekikyabasanyusa osobola okubeera nga ebimu wali tobinokisinga nyinza okubeera nga nodiriwe kusanga nkusooza naye nga gwe nga tokitwala nga kikulu kubanga olusi tokitugira ono kyaliwo najja nagamba naye Mickie nga kuyisaamu nnyo amaaso notandika okugenda okulaba ddala nga mbadde nkuyisaamu amaaso up to when wogamba nti munnange sijja kuddamu kujjawo unless olekeddeawo okuyisaamu ki amaaso olowooza obutakkaanya bwa Bobi Wine ne Pastor Bujingo bwava ku ki sisuubira nti waliwo obutakkaanya kubanda bamuleetera nnyo Bujingo aleetera nnyo Bobi Wine kati ekyo ojja kubuuza Bujingo lwaki oleetera nnyo Bobi Wine ate oyinza okuba owulira nti agamba oba yamupangisa oba yakola bwaki ekyo sikimanyi nze bwe mba nyimiridde ku mazima ne bwe mba nyimiriddeko bw'omu ngasigalako seetaaga buyambi bwa muntu mulala okuyimirira ku mazima naye ye bw'aba alina obuzibu n'oli personally sikimanyiiko nze okitegeera nze ekiyinza okutantwalayo nti kyenzikiririzaamu ye asobola okubeera ng'akivvoola okitegeera ate nga abantu nga bwe bagamba abangi ensolo ekwagala yekugwa ku bwoba abangi we basomba ekizimu ekikola ki ekyabikira so njagala nnyo okutunulira abo abangi we basonze bwe tuba twabiza ekizimba singa wabaawo omukisa n'omusinkana bwebaka ki bwoyinza okuwa buki nti mwagala nnyo kyekisooka ekyokubiri atunuulire nnyo ne mu kubuulira okwo atunuulire nnyo abantu bano abatufudde kyetuli kibasinga okwetaaga kibasinga okwetaaga kubanga Mukama bw'atuwa obuyinza n'atusumuusa atuwa obuyinza atusumuuse tusobole okusuumuusa abalala si okwekuumira mu busumuufu obwo wabula naffe tusobole okubaako begenda tusumuusa abalala each one should teach one or each one should help one bw'onyamba nga bwewanyamba musically osanga nawe waliwo eyakuyamba kati nange nembaako gwennyamba ekisegeera that's the chain si kukubeera nga ndinzekka nekusanzekka kasita nandowooza natuuka one day one time nyinza okwetaaga abo gye nava abantu bagamba abaana ba Nuupu bavuma nnyo oli wa Nuupu nze ndi munnayuganda kyekisooka tewetaaga kusooka okumanya amazima n'okumanya ekituufu n'okumanya kyoyagala tewetaaga kusooka kubeera mu political party yonna lwakuba political party ekimanyi kiteekebwawo ogira nti fe abakkiriza mu ABCD fe abakkiriza mu kunyigirizibwa tugwa mu kino fe abakkiriza mu kunyigiriza tugwa mu kino kakati nze wengwa ngwa kubanyigirizibwa nsobole obalwanirira balina balekeraawo okunyigirizibwa okuvuma okwogerako ekyo oba si kituufu okuvuma si kirungi wadde maybe leka nkubuulire mulya mamba abeera atya omu naabumaganya ekika ate sometimes abantu amazima olibwa nga bwebagamba nti ensolo ekwagala yekugwa kuba oli asobola omugamba amazima naye naagafuula obukyayi okitegeera tekitegeeza nti tegafuuse tegakyali mazima gasigala gakyali mazima oyinza okugamba nti ettaayi eno erina kubeera wano nogamba nti abonasitudde omukono erina kubeera wano nogamba aŋŋamba atya anokugamba ettaayi ye naye nga kyeŋŋambe kiyamba buli so amazima tugatwale nga mazima tukyuse sometimes nze nsoma nnyo olusi comments ku gundi waliwo abamu akugambisa obukyayi naye ate waliwo nakugambisa obukyayi naye ate nobaako kyoyiga nogamba ekitegeeza mbadde ndowooza njagalwa nnyo naye ate waliwo n'ensobi eno gyembadde nkola bwenti nenjigira okwagalwa kwennyina olumu waliwo abatanjagala waliwo abatanjagala nga tebalina nsonga lwaki tebanjagala waliwo abatanjagala lwaki kyennina waliwo abatanjagala kubanga waliwo abalala bembuusa nakyo kyetabanjagaza newabeerawo abaŋŋamba nga baŋŋamba mazima oba nga baŋŋambye mu bukyamu naye nga baŋŋambye mazima nagende amazima agakaawa akasembayo kuba olina olugendo akasembayo mbaagala nnyo omutufuula ki kyetuli sigalanga ku mazima ne bwoba osigadde bwomu ate twagale nnyo ensi yaffe nze njagala nnyo ensi yange kubanga sirina walawe bagenda kunziika tugiyonje tugifuule ey'ebbeeyi
kubanga kitulina okusinga okwagala Mickie ka video yatambudde twalabye bajogeramu ebigambo nti Mickie ne Pinky kyebeekoze okwepiica kwabadde tulina oluyimba olupya ne Pinky oluyimba olupya lwa mukwano lusoose okwogerako baluyita omwana era musobola okusubscribinga ku YouTube channel yange amanya Mickie Wine spelling eri MIKIE WINE Mickie Wine official ne ku TikTok gyendi ne ku Facebook musobola okugenda era mujja kubiraba so ako ka video ke balabye oba ke mwalabye ne mutokomoka omugambo yabadde video shoot Pinky is my sister tewali nkolagana yonna eri wakati enkolagana era ya mukwano ya luyimba ate n'ekirabira enkolagana tuli ba Luganda Pinky yenna nyanzize mukwano mwonna wabibaana bamboko so no abantu kyeba interpreting akyabadde kifu just yabadde video sabawagizi osembo bagamba mwebale kunjagala banemba munfuula kikyendi era wembanga nsobeza ndi muntu munterezanga ne mumpumbawumba nensobola okubawa ebirungi ne makubeera stress kubanga muntaddeko pressure wabula ne mum advising in a polite way nensobola okutereza wema nsobeza netugenda maaso kubanga kyenzikiriza nti nange byembayimbira bibayamba obagumya emitima okuyigiriza okwagala okubazinisaamu ku mazina kwegamba okubayigiriza okukola kubanga nze njagala nnyo okugattako ku muntu sikutoolako so mbaagala nnyo mwebale kutufuula kyetuli mwebale kwagala TV zammwe mwebale kwagala radio zammwe mwebale kwagala bapresenta bammwe mwagale nnyo n'omusajja kubanga naye ayogera mazima asigala ku mazima era ekibuuza kikubuzanga bwe kiri keep it luck sound bit thing them Mickie Wine